Love Uganda, Explore Uganda, Inspire Hope. Augemanyi gaffe wegali era kitusinga okwogera okunyweza Victoria University etaddemu ensimbi ate naffe wano okwongera okulaba nga tukulaakulanya ebitone by'abannaffe n'okusingira ddala abayimbi bano y'ensonga enkulu eya Button wetwogerera Queen Kama. Charondo mukwano gwange bambi wakabi bomanyi eragera kumwaniriza ku stage mwinja kubasaba nduru n'amaanyi ag'ekika ekyagala galeta Sheebah n'amaanyi ge mumanyi Queen Kama mutu w'amaanyi atambula n'amaanyi n'ekitiibwa kye kitegeera naye bannange toto amaanyi mangi kale nsaba bawagisitwanirize Queen Kama ku stage namwe abatulaba ku NBS wonna we muli ne kusanyuka ne kwa From Mobile enduru ebenga y'amaanyi nnyo Queen Kama. Well. Hey. Dage. Abatwa ku NBS abatwa kusanyuka ne From Mobile ya Queen Kama Swagga Mama doso mlaba yatusedda abanange. Cindy wona tukira gona manye ne fetanza tujja kulinda naye mu byona omache singo okwagala ko Queen Kama. Oyina bwokanga Kamiro naira kyakozesa yagitoba sikincha tunya ne tajja wabajja ku stage kanawe kanga nga wakatuuka. What? Kakada tuyingide ndoza batana kitegeera mujja kukitegeera ffe tutandise abendi byesi nabo abatugoberera Cindy wana atukira yanamanya ne kasuka tubwakwe ebintu ebyakabye nnyo naba mwana njagala okwebaza Queen Kama. Njagala okwebaza Queen Kama. Webale byonna bakwogere engalo ez'ekitiibwa kyala w'amaanyi nnyo. Tutandike ku byangu Queen Kama. Oyimbye era ennyimba zo tetukyawakana nezikola hit wonna. Oli mukyala wa kabi mu kuyimba. Kirungo kikyoteeka mu nnyimba z'ekyenjawulo ekizifudde nti nakati buli olukubira nze buli mpulira oluyimba lwo ndigida. Kirungo kye ekyenjawulo. Uniqueness. Uniqueness kunze. Buli muntu azalibwa nayo so nze nasalawo okujembracinga abasinga bagidduka ne baagala okuba everything everyone is. Kati nze na embracing who I am and my uniqueness is what makes me who I am. Damu omuntu akulira bulungi laganye microphone eri wala sembera bulungi abantu bano bakutegeera. Kyemubuuzizza kimu ennyimba zo buli lwoyimba nange buli lwoddamu oluyimba luno edukuba nange ndigida. Kirungo kye ekyenjawulo ekiri mu nnyimba zo nemba gasiruko. Ebirungo biri ebi. Uniqueness again ekyenjawulo mu buli kimu kye tukola tuyinza okubanga ffenna tutunda nnyaanya naye gwe nnyaanya zo packaging zotya packaging then ekirala work ethic yange. I'm very hard working and I'm very passionate. Don't settle for less. Mukyala w'amaanyi olwana ekijja kijje. Ekirala kyensinga okwagalako olina fan base etavaawo. Eringa guruweti yekutte y'amaanyi na wano osuze n'abantu bonna bajja bakuwagiranga ndosolaba amaanyi abawagizi b'oba waaki obutakoowa kubanga ekyo kyanjawulo nage n'abagole n'abantu batukoowa gwe ababa oba waaki obutakoowa. Genuinity, realness. Abawagizi bange nze sisasulanga ku muwagizi wange kunjagala bonna we bali wano so bateeka ku kamera sisasulanga ko muntu ampaane sisasula wabula nyinza okusanga omuntu anjagala nange ne mu appreciating. That is what I do. Nesigezaako kugula batanjagala. So cheche kirala kyennyina bw'oba tonjagala si convincing. Already seen nsonga lwaki convincing. Wonderful. Yeah, naye bw'oba onjagala beautiful. I appreciate you. I work hard so that I gain more lovers and I keep the ones that are already there. So njagala kusiibula bali ku NBS katono nnyo ne assuming otuuse stage sooka obeega atuuka ku stage obeeko kyeyogera gyo kensubira aba NBS kasinagenda kusanyuka nga bw'otera okujja ku stage kyotera okukozesa ng'ojja n'engeri gy'oyingirawuko kankoleremu njo kenve ku NBS. Surprisingly kati ate essaawa eno siri mwoyo omuntu. Tuli mu moodu. No, si moodu. Tuli abantu babiri. Waliwo Samali
waliwo ne Queen Sheebah. Aya kati ndine Samali oli oweka wempo mukakamu mwala wa Kabaza mumujjukira omulungi eyali omuwombeefu oyo akyali ndine Samali wano kale Samali kasoka abali ku NBS ngenda kuberekereza katono mwe tubaleke tugenda kusigala kugwo ayogera okutugobera funa Afro Mobile tugoberere buterevu ate nabo kusanyuka tusigadde namwe muba ku NBS katuberekereze mugira mbere bya mefitudde no ku bato sindi naye wuno naye agenda kutwegattako olyo ko ebigabo ebinyuma no Rachel Sweno bato kale eyo katuveeyo kakati ndine Samali omukakamu omulungi era gwe mmanyi obulungi gwe tugenda okunyumirwa mu byonna okuyimba kuno oli mukulembeze ne munno mukulembeze kisinga okwetaagako oli ali muwuma gwoli mu federation kansubire ekisinga mulina we mwali musinkanyeko nti mukole empalana mulyoke mukole batta eno oba no sibera nkona mpalana na mukyalo oyo honestly for me nali fun actually till today ngojeko obuntuntu bwo bw'okuzala wazalawa nze ndi fun wa music we naye character ye agende ekola ki enzijako kuba fun nenze kuva dda ne mu obsessions. I was a fan of Cindy mu Blue 3 nga vibe yanjitegeera. Even when I left Obsessions, I called her to write my very first song. Wonderful. Yeah, because I believed she could. So that's how much I was a fan. So tetulina mbeera yonna okujjako yenga girina nenze nga kanneeyogereko actually nze nga nze sigirina era nze ndi mirror kyompa kyenkuwa kama so kyabadde zampa kyengezaako muddiza kati naye nga ate si mu ngeri ye gyakireetamu naye just namuwa kye yali anoonya myaka ng'etaano asaba bato ajje mulageko nze nsinga ajje. So I'm like, okay. Because to be honest, mpulira nnyo abantu abagamba banne bannange Sheebah lwaki ozizza Cindy. Abannayuganda balina otegeera ekintu kimu. Today is Cindy, tomorrow it could be Minanziza. So tuli owane eno kuyambagana. Akatuufu nnyo y'ensonga enkulu lwaki tugambye celebrate Uganda, love Uganda. Ekyo kikulu nnyo. Kyogedde ekikulu nnyo Queen Kama. Nti leero Cindy. Nze nziza Cindy enkyayinza okunziza. Era nga we nava mu Obsessions nampandikira akayimba ate nga nze siyimbanga nako. Nabeera mu studio nga ndaba ndina nervous. I can't do it. I've never done it. So nga naye weyambeerawo kwa your time. Nange kati saawe eno nyina omubeererawo ate asobola nange okumbeererawo mu myaka emirala. So si kya competition nti waliwo ekisajja kirina layini awo mbwera myaka egyekikadde. To be honest, Ugandans need to learn to support their own. Wonderful. Ate kitandikira ku ffe nga mugambe build Uganda, love Uganda, inspire Uganda, aspire Ugandans. Like fena tuli bana Uganda. So competition eyinza okuba healthy. Ewange because of who I am and my character. And celebrate Uganda. Explore Uganda. Love Uganda. I inspire Uganda. Inspire hope. Yes. Atuwano ku next media naffe kye tunyweza wo. Ate nga to be honest ono mukyala naye akoleredde ekifo kye. Kubanga nze sirina mukyala gwe nyinza kati kola kye. Tutuyinza kujja tukola bato na mukyala yenna. Ate n'abakyala siraba wo mukyala n'omulala. Si mweyo engeri. Naye abakyala bali talented nnyo. No offense, of course, some of them or most of them are way more talented than me, probably. But there's something about her and there's something about me. Something unique, something kyetwetaaga otteeka ku stage nga naye bw'olaba talemera ku muntu mulala. Kyova olaba naye talemera ku muntu mulala agamba njagala batolinga Sheebah naye ng'akimanyi bulungi. Oyina ekikyo naye ayina ekikyo akakalulu nkagata atuloba tuli ku batene ebigambo bino bitukola bulungi kubanga bibyongera okutukuza kyenjagadde okubaagalako mwena ebyagala okubagatta mwena mwatandika okuyimba nga muli baana bato mwena mubaddeko mu bibiina ebyenjawulo oli abadde mu Blue 3 obadde mu Obsession mwena kyanjawulo ekyo badde togandika let me go solo. Of course, groups are complicated. Yeah. Very complicated because oyina vision yo ng'omuntu naye ate ne group eyina vision. Kati Ronnie Mulindwa yalina vision eyo Obsessions. Ate nze natuuka ekiseera nga vision eyo sikyagijaamu.
nga vision ya mwami mulindwa neyange tebikyakola era twogera nakati mwali mu production yange. He's my friend from navaayo myezi nga mukaaga after 8 twasigala twogera. Yeah, so me, I have no problem with growth. I love growth. So when tuka mu kifo ndabanga olugendo lwa dwekifo ekyo luwedde oba olw'omuntu oyo luwedde, I respect it. And then I grow again. I love to grow. Yeah. Waliwo endowooza erinnya mu bantu nti bwe munaatuuka wano ku voko kye bayita voko sindi ng'akuba voko ng'agenda okuba voko. Sheebah, waliwo endowooza eyo. I want you to talk about such kati eyo ngenda gyogerako ng'atuuse saagala kumugeya omubuulire amazima. Njagala twogere nga waali nze ndi mukazi w'amazima. So njagala engeri gy'ataliiwo mbuuze ku byange nzekka bw'anajja tumubuuze ku bibye tuleme kikola nga bamugeya. Ekirungi sawa yonna abanga yatuuse mu kizimbe sawa yonna tumulinda atuuke paaka ayingira ekyo bwe tutulako tujja okutandikira aleme kugamba yiwe saabaddewo ate n'agamba kino n'agamba ebintu ntu nkuli mulungi nnyo leero Queen Kama bulijjo bwoti bw'oli nga nsanyuse. I have so many Queen Kama mpadde shoba wenekere gy'oyogera, you're so composed, you're so unique, you're so down to earth. Kakati oba kyokobina nsubira tasobya ate ekyo takola ki ate eno nkyagala tutunuulire nga tutunuulire ebibyo. Mbadde ne kasukuwa nanyonyera ebintu bingi. Omuntu akusuubira okujja ku Lwokutaano akusuubiremu ki Queen Kama? Kyenkola bulijjo entertainment. No, because I am expecting something unique, something unique, but within what makes me who I am. Sigenda kubeera kyesiri kubanga bato. No, it's a show to me. No, I'm going to bring Chendi abantu kye banjagalira. My winning formula is entertainment. So sigenda kuva ku winning formula yange ne kikyempulira obulungi kugezaako kulagako bantu. Era ngenda kujja kuleeta nze Sheebah kalungi abantu bwe bamwagala era bwe bamumanyi, but in a more in a better way nga boolaba nti obrushing buli wokola ekintu okyongeramu okunyirira. Kotukuzaako katono okyongere kitooke kifansalira so buli olukya. So laba toto takutegeera, toto tojja kutegeera Queen Kama. Toto ate yammanyi. Akutegedde? Akumanyi nnyo. Obsessions. Yaitayo okoma obsessions. So we go way back. Omanya nege ja kutundira kamba alaba Queen Kama ate omulala. No, because I have a feeling she speak for herself, but I think she's in that moment. Ronnie jatera okubeera munga ali nange nantunuulira. Like I can't believe you became who you becoming, and it's beautiful. Proud moment. The proud moment. Thank you. Thank you. Kiki kwawudde ku bakyala abalala bonna Sheebah? Embracing who I am, fearing God, and being humble. Konka sigamba nti ovudde makaba necessary. Naye weetandiseeko kiki ekikwa? Honestly, nina character yange nzekka. I'm humble when I'm supposed to be humble. Don't cross me when you don't supposed to cross me. I'm just a mixture. I'm a cocktail of so many things. What? Yeah. And njagaliza. Omanyi bagamba yagaliza ofune. You know, nze njagaliza. Kyovula njagala omukyalo yajje twogere ku bino ebintu broadly so that awutali kulangiragana naye nga mwogera ebintu ebituufu ebyongera okubakulaakulanya n'okubongerayo ate n'okuzimba music industry. True. So thank you by the way for hosting us. Onkoze bulungi. You're very kyekitera okujjako amangu waayo nogaa kino I entertain this kino disrespect. Oh yeah. I don't entertain it. Disrespect. Mpe ekitiibwa nange nkikuwe. That is it.
oleka saasuka we yandikomye awo toyitawo boundaries manyina okuzzaayo olina okuba nsaba abali mugondi mwefuge watugoberera Sindi naye wuuna ayingirawo kokati nsaba buli mutusigala woli era nga wobadde tukyagenda mu kubaganya ebirowoozo kuno okw'ekitiibwa mukiwa omuliro abeeno muwage n'abeeno muwage n'abeeno muwage n'abeeno muwage n'abeeno muwage n'abeeno muwage 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 aha muwage 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 munyimbire mumpulire ko napulire ani ayi okay kale mwebale nnyo kati nsaba tusirike buli muntu funa wootuula ate tusirike twakoze shendo twagala tugiwe ekitiibwa kyayo ne byonna nga bubiri nga tutambula bulungi Sindi lamusa ku Sheebah kubanga okereye ne tukukiriza ekikulwisiza kiki ekindwisiza so many things happened today. I got stuck in traffic. I had to prepare. You know, I have kids. I have a family. There's so much to do before I get here. That is why. Saying it's a good thing I'm here now. Sindi oli mukulembeze. Yes. Time is time. That's true. That's true. And when you come early, what does it show? When you come late? It shows that life happens to all of us. Okay. Kale eyo tufuddeyo nkwaniriza ku show webale byonna n'okutuuka Queen Kamana webale kubeerawo the king herself. Yes. Yes. Kanga munga bwotera okutandika. This is the king herself. Cindy Bieber definitely. Yeah. Oyimbi era omanyiddwa wonna era oli mukyala muyimbi. Thank you. Webale. Ki ekikufuula ow'enjawulo? Ekinfuula ow'enjawulo I think is kuyimba n'obuvumu. I think people can see my strength in my music. They can see it in my longevity. Nti mbaddewo ebbanga bangi bazze ne bavaawo. So I think that your story and get it really strong that people can feel and they want to connect with that energy. Ndoza kyechinjawula. Ki ekikuumya abawagizi bonna okutuuka kati nga bakyakugoberera kirungo ki ky'owa abawagizi? I keep discovering myself. Bintu bwe bikyuka nange ngezaako okwekyusa without losing the original Cinderella but adding according to trends gye ziraga. I don't ignore the fact that buli mwaka waliyo style empyeze. There is a new thing that is happening. So ngezaako okugatta kye nnina ku kipya kiriwo. Netusigala nga tutambula so that they don't feel like ono artist wadda. When they see me they see something current, something old, a piece of everything. Sheebah ye muntu asinga akwagaliza n'okomawo ku map. Wolande. I think Chine. Can I speak now? I think Chine chintu mukyogedde nnyo because you really want it to be true but it's not. Niendako katono njagala bakufune bulungi kumpewa. Let's do that. Yes, you've said this so much because you really want it to be true but it's not true. No matter how loud you say it, it doesn't make it true. The reason why I'm here is because I am necessary today, not 10 years ago. Oshtegera. Mweno industry teri muntu akubira munne kubanga baddewe namuteka ku stage oba shwenene. No. They call you because you're necessary. Kubanga akwetaaga kyava akola ki? Kyava kubira. Queen Kama. Mbadde naawe wano n'ogamba nti oyagaliza nange n'ekyalo nejagaliza nti okomezaawo Cindy ku stage. Kugambye nti nze nkiraba bwe nti so many people say lwaki wakomezaawo Cindy. I repeat it the way I said it. Ne mbagamba tulina okweyagaliza nga baki nga bannayuganda. Leero Cindy ayinza okuba tabadde ku chat ne muzza enkyawe endivaako maybe alinziza. Scratch my back, I scratch yours. Cut. Would you do the same? Would I do the same?
this is a business. If tomorrow Sheebah was not necessary, I'm not going to call her because this is business. You understand? I can call, let me finish. I can call her to have a drink. I can call her for an event, for my wedding, for an anniversary, something. Not on stage. On stage is business. It's only if I'm going to make money out of you, I'll call you. Otherwise, tugende tunyweemo, you know, let's have a drink, let's have coffee. Not on my stage. Mwali mubaddeko n'okuyomba kwonna wakati wo ne Queen Kama ekirese ne battle oba? No, personally, tetulina kitugatta kiri awo ekyali what would cause us to fight tekiriwo. So no, we've never had a personal quarrel, no. So ekituufu kyonna ekitubagase kuyimba? Yes, ekitugase olwaleero kwe kuyimba. Sheebah mbadde wannogamba nti oyagala obeeko byogamba Cindy nga waali wano. Abantu balina endowooza nti bwe kituuka mu kuyimba vocal, mu kuyimba live, Cindy ajja kukuba yeeri olenga n'olubuto lukuluma. Munnyonnyole ali wano. Njagala kusooka kumanya era bulijjo njagala kimubuuza naye akyogera nnyo nti ennyimba zange yinza oziyimba naye ate nga zange. So I wanted to ask something. Cindy, what do you describe as a successful career for a musician? Okay. A successful career, if you can make money out of your music, you're successful. Beautiful. Yeah. Thank you. Clap. Thank you. Thank you so much. Love the answer. I have made so much out of my career. If you can make money, then you're successful. Absolutely. So, ekyo bulijjo kati mu music, tudde mu music. Sente, ogambye sente, okufuna sente muki? Okuyimba obulungi kuno kwe tuyimba obulungi. Tuyimbira baani? Mukyala Cindy. Tuyimbira abawagizi baffe. How do we know nti music wo nti gwasinga omuratingira kuki? Obuuza nze Nyabo. If ate nzambuuza bino birimu king se bino si birimu. Okay. Let's tuwulirize. I think it's okay that I don't rate artists. Siba rating, si rating anko artist yanene ngamba nti ono yasinga ono yaddako sikikolangako. I don't do that. I don't think I'm in the place to rate anyone. No, but I've seen you before say, of course I'm better than Sheebah. Yeah. I'm talking about that. Yeah. What shows that you're what actually weighs that? Where do you base to say that? Get the sauce from the sauce. Okay. Let's try. All right. Yeah, I don't need to explain. That is it. That is what I'm standing on, and that's it. Okay. So let me explain. So you're so talented, Cindy. Too talented that you can sing and this room gets goosebumps. Yeah? Love it. I'm a fan too. I respect your voice. I love it too. Truly you are. But let me ask. Tuve mwene ndulu ya Facebook, tuve mwene ndulu ya wano. How come? Oluyimba olwakabi olusinga ddala Cindy luyimba ki? What's your most successful song? I can't rate that. No, guys. This is for me, every song I've written in my life is my favorite because I write. Not favorite. Because the most successful. The most successful. Oluyimba lwogamba nti oluyimba lwange luno lwakuba ensi yonna nekola ki? Lwantunda era mu zonna this is my most. Kwanga buli omu aluyina ne Beyonce aluyina. Let me explain why I cannot quantify that. When I came into the industry, Naino Rimba by Tambikoi, it didn't hit, but it was my first song. You understand? I love it. It's my favorite because it's launched my career. I like Ayocha Ayocha because it, took me all over East Africa. That's a whole different story. So is that your most success? That's why I asked, not the song you like the most. Yeah. The most successful song of your career. For me, every song is. You understand? I cannot. Listen. No, don't force words into my mouth. Okay. Yes, don't force it into my mouth.